Ntandikwa ya sabbiiti eno abatuuze b'e Busaana beekumamu ogutaaka ne beekalakaasa nga bawakanya abakulembeze baabwe be baalonda okulema okubakolera oluguudo. Wabula oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno, abatuuze bonna abeetaba mu kwekalakaasa poliisi egenze ebayoola nga kati abantu 15 batemeza mabega wa mitayimbwa. Poliisi yakoze ekikwekweto mu kiro mwe yatwatidde abasajja bano, wabula ng'ekikolwa kino tekisanyudde batuuze. Adumira poliisi ye Kayunga kinene akankwasa agamba nti abantu bano baba bakutte era nga bagenda kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Abatuuze bagamba nti ekyabawalirizza okwekalakaasa lwe luguudo lwabwe oluli mu mbeera embi olutabasobozesa kuddukanya mirimu bulungi mu kitundu kino. Bagamba nti bwe balwala kibatwalira obudde bungi okutuuka ku bulwaliro okufuna obujjanjabi, so nga n'ebyamaguzi byabwe tebirina katale olw'oluguudo olutakyayitikamu. Kyokka baweze nti ne bwe baba n'abasiba okubamala ku kyalo bagenda kusigala nga babanja abakulembeze baabwe bye balina okubakola.